Jessa Alteza yamusayininga nga brand ambassador. Kyekiri kye nkugambye nti tosobola keera ku makya n'okolera company program n'ogiwa kyakkola. Yo ngayo Jessa tukkirize ebadde ina ambassador. Era nga twali tetusobola kumala gava eri olw'okuba internet ebanja Jessa ekipise olw'okuba internet etadde Jessa ku bunkenke twagala omwana mufuula ambassador ekere ku makya etaminatinge contract gy'eyina n'omuntu omu nga ambassador waayo tekisoboka. Wabula mu ngeri emu oba endala busobola okukya ku makya contract eri neggwako ate Alteza ne bamuyisaawo okitegeera. So kati ffenna kye tutunuulidde nti oba oli awo busobola okukya ku makya Alteza ne bamuwa contract n'asaninga contract ng'eyo oli eweddeko. Naye nga kusinga naye nga bwe ndaba Alteza abaana abasinga kati abazadde batandise abaana abatabo baliisa Jessa okusinziira ku kibadde kigenda mu maaso ku internet. I'm pretty sure sales Jessa zeekoze mu weeks eziyise zibadde nnyingi nnyo because of Alteza. Era n'abantu bangi nnyo bongedde otegeera yogurt oyo because of Alteza. Trust me, abantu babaddengawo nga tebamanyi yogurt Jessa. Okitegeera sigamba nti oba tugezaako kuwaana Alteza. No, naye nga ge mazima. Era abazadde bangi kati badde nga bawa abaana baabwe yogurt oyo. Saawa zaali ziwera 8 ez'ekiro nga lumu May naakutuka. Mwaka ki ogwo? Mari yakutuka mwaka guwedde nga lumu May naakutuka naafa. Mukama amusonyiwe ebyamusubako Mariam. Nakaaba maziga gesirowooza nti ndiddamu okukaaba. Gesirowooza nti oba nakaabako nali nga kaabyeko. Mari ne bamuzinga ne bamutwalayo. N'enkabirya Mari bwenti nga bamuzinze. Nalabanga ensi yange ekomye. Olaba tekikkirizika. Tekikkirizika. Nindabanga ensi yange ekomye buli kimu kikomye. Buli kimu kiwedde. Ngera omuntu aviiriddwako omuntu yenna nga aviiriddwako owuwo. Yes. Mbeera eno Dada Alteza gy'ayogerako kiwa ogifuna? Kakati masekkati g'ekiro buli omu yeebuuza kugamba nabo tebakikkiriza famire yejja n'entuukye nga okakasa Mari afudde naye nga bamulaba ali wali. Kugamba kyali kyewuunyisa. Kyali kipya mu matu gange, kyali kipya ku maaso gange. Wali toki-experiencingangako? Nga sikirabanga nako. Bwe bwakya ku makya mankutaamiriza bwenti wali bwenti. Ni mu birowoozo simanyi kyakuzzaako omwana Mari agenze biki. Kati yo wamokyale najja. Ensi yo tesaasira. Bw'okutuka bw'ofa yensi eyina okugenda mu maaso. Era muganda wange bw'ofa ffe tuba tukwerabidde. Mu lunaku lumu tuba tusobola okwerabira ensi negenda mu maaso. Kati mankutaamiriza bwenti wali ndi bwenti. Wamokyale najja n'angamba bro twagala treatinga maiti yo. Leta akasente ako tugende tukikoleko. Oyinza gamwateesezza. Oyinza gantwateesezza. Ne mbabuuza sente mmeka? Oba emitwalo 10. Mugamba sente ezo nga nnyingi, sina sente. Ngenda kukola emitwalo 5. Kale ne yeewuunya n'okwenna naye kati ate gwe sikulabanga. Guno omulimu bannange jangu tugende leta sente tugende treating maiti naawe va mu muzannyo. Nemu emitwalo 7 nakkiriza. Nagenda ne bagikolako. Kugamba lwali lunaku lwanjawulo nnyo olwo olunaku. Kitegeera. Lwali lunaku lwanjawulo. Nga buli kimu sikitegeera. Buli kimu ndaba kipya. Mbeera ekyuse. Nga ne memory yange eringa eyasanguse sijjukira kigenda mu maaso. Tukirira. Mikwano gyange gizze. Oluganda bazze. Mpaddeyo ku obusente mbufunye kati ngenze gula coffin. Bwe twatuuka ku batunda coffin era bw'oba olina omuntu yenna
oba gwe nga gwe oba toyimirirangako we batunda coffin oba tolamuzangako ku coffin tonalaba nsi. Wantuuka we batunda coffin era nabo tebamanyi oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa, bo tebaagala bimanya. Kati bwe ntuukawo bwe nti nali njagala ngule coffin esinga, bwe ntuukawo bwe nti nyimirira bwe nti oba ntwala eriwa eno eri nga ndabawo esinga ngamba njagala eyo nanyina sente bwezi nga amala okunnamulira nga nga nyina sente bwezi nangamba kakati ate daba ono genda obuuzeeko wali olaba oba basobola okugikuwa kwezo sente abanga atunda ebyokulya yaba ku bizinesi ye gwe kuona kuguna omuti ogenda okuwone ku guli olaba oba gyegimu. Musajja yali mukambwe nnyo paka we twakiriziganya nempayo sente ne bagimpa tumussa mu ambulance ne bavuga. Kati onoonya dada Alteza kati mu mbeera eyo ng'egenda mu maaso ye bebe Alteza yali mu mikono gy'ani? Alteza yali mu mikono gya sisita wange nga yamulina kuba namugamba ogenda kunnyamba omwana oyo mukwate bulungi omukuume banga akutowo ebyo byonna ne bigenda mu maaso. Mali ne tumussa mu ambulance mu keesi ne tumutwala ewaka waabwe. Kaali kaseera kazibu nnyo. Ewaka waabwe waliwo? Yali abeera eyo Matugga. Waliwo ekyalo bakiyita Buwambo, Lugo gye twamutwala. Kaali kaseera kazibu nnyo. Twatuukayo kwegamba n'okutya nga tutya kubanga oba oliawo nali ntandise okwesalira omusango bansaba omwana nesisobola nga ntya. Twatuukayo tuziise male tumutaddeyo amaziga tugakaabye. Kati abafamire ye awo mu mbeera eyo tebaleetawo kajagalalo nti twamusaba biki kati ate kajagalalo tekaaliwo. Baali understanding? Yeah. Bali a bit to let me say to a smaller extent olwokubanga ekyo ekyokuzika kikyali kigenda mu maaso bayagala basooke bamalirize kino ekyo nekiyita nekivaawo. Kakati bwe ntuuka ewaka tumaze okuvuga tuzze ewaka simanyi kyakukola ngenda kukola ntya omwana ntandikira wa biki mbaddewo ewaka olunaku olusooka olwokubiri. Kakati tulina mukwano gwaffe twamusinkana ku Facebook nze ne Kelly azze ewaka tubaddewo ffenna atuyambyeko ku mirimu muwaayo mu famire yange era nali nalayira obutakwata mwana wange kumuwaayo mu famire ya Mario nti omwana kakulire ewa jjajja bino abasajja batera okukola. Nengamba omwana oyo ngenda mukuza nze nganzi. Ate mukwano gwaffe bwe yajja abadde naffe naku olusooka olwokubiri nagamba omwana kamutwale mu famire yange basobola omulabirira. Kati simanyi nange ogwo omutima nagujjawa kuba namuma famire yange ne muma famire y'abali ate ne muwoona namutwala ne bamulabirira n'abeera nabo ne babeera naye atusindikayo pampa tusindikayo buli kimu amata kuva eri ebbanga nga bali naye paka ku mwaka gumu. Ku mwaka gumu ne mujjayo ne ngamba kambeere n'omwana wange. Kati famire zombi eya mami we neeyo bali tebamusaba nti omwana muleete ayinza okukulemera? Nali nakye bateekamu nti buli kimu kiyoke. Ku mwaka gumu nengenda ne mujjayo ne ngamba kambeere n'omwana wange embeera naye mpola mpola paka okutuuka awo nga bw'omulaba. Obudde buno alina emyaka emeka? Essaawa zino alina omwaka gumu n'emyezi 4. Era nga bw'omulaba naye ali herethe? Ali herethe yeeyagala kuzannyazannya nga bw'omulaba. Kati abaddengawo kale mu mbeera ey'okumukuza okuva mami we kuba omwana omuto tukimanyi nti aba alina okuyonka. Kati mami we amaze okugenda
kubadde okitambuza otyo omuwa ebyo omwana byalina okufuna omuto naddala ku byokulya keya n'ebisigadde. Mami we bwe yamala ogenda egamba twanoonya ekintu omwana ono kye tuyinza omuwa n'akulirako kweganga tetukiraba naffe tugezaako kino nogezaako kino nogezaako kino ebimu ng'abizira ng'omwana omuto ebimu tekaagala binywa tekaagala birya keera ku makya n'ofumba porridge teekamu amata ne kanywa kitegeera ogatiriza n'omuwa kano n'omuwa ku kiyogati n'omuwa ku mataani paka bw'atuusa awo naye ebintu bingi nnyo bye tuyiseemu nze n'omwana oyo nenkola buli kimu nze nganze nenkakuza mpaka kati wano wekali emyezi 4 mwaka gumu n'emyezi 4 naye ebintu bingi ebyajja bibeerawo nakabangako amaziga bw'omu mu kisenge nti n'emikwano gyo jajjanga okukyalira abamu ne basulawo kati ye brother Kelly ye yatuuka ekiseera ng'asulawo ng'abeerawo ewaka naye nga ova we muddiro mwebali n'ogenda mu kisenge n'okaaba n'okomawo ng'omaze osangula amaaso okitegedde embeera yali nga nzibu nnyo okutuuka essaawa zino awo n'appetite ebula appetite ng'ebula toyina kyoyagala kulya kwegamba ng'obirya n'otuuka ekiseera nogamba nfaaki mpaka omwana oyo watuusa awo. Kati Aluteza nga yobadde osingamuwa byakulya ki? Ateza ye nga ye kuba wali waga nti wali ng'omuweebi ng'abigaana. Ateza ye nga ye mwana eyakulira ku mata kusingira ddala n'ekiyogati kiyogati kino akimatira nnyo. Kiyogati ekyo akimatira nnyo era bw'azze akula bw'ati tuzze tusaba singa atandika okulya Mukama ayamba atandika okulya paka yatandika okulya era essaawa zino aliira ddala niwankubadde nti tannamera mannyo gane eno gonna naye omuwa ekintu n'akirya at least akimira naye ng'akitadde mu kamwa n'alwana nakyo. Kati nga ye Aluteza abadde tajja ng'alwalalwala manya abaana abatawo balwalalwala nnyo ate n'okuzuula obulwadde obumuluma obutuufu olina kubanga kale abakyala bwe basinga obitegeera era mu mbeera zonna teri mwana ayita mu stage ya bwana n'atalwala era byaliwo naddala nga ali ewuyo omukyala Tina eyamukwatako yalwalamukko ne bamusaako ne kanula nange bwe namukwatamu naye mutandika obeera naye kugamba embeera ogenda ogiraba n'alwala amaaso n'alwala kukitegeera naye nga olwana okulaba nga atereera mu mbeera bwetyo ne tubeerawo mpaka kati. Kati tudde ku mboozi eyasinze ennyo okutrendinga era emboozi eno yayogeza abantu ebigambo bingi ebirungi n'ebibi abamu baginyumiddwa nnyo naddala vidiyo ezo ezasinga otambula. Kati ova ku kino ogaa nti kamukwatiro ka vidiyo nga ali n'ekikebe kya Jessa abivulubana. Kati Alteza mami we bwamala ogenda twamugulirawo TikTok account netutandika ogikuza mpolampola twateekangayo vidiyo bw'ali bakuzaalizirabako vidiyo ngoza uploadinga senga TikTok ebeerawo mu myaka 2 okuva kati vidiyo ezo aba asolozirabako kati era yali akutte ekikebe kyayo gati ekya Jessa ngera bulijjo bwentera omurekodinga oleta omurekodinga si bwe gwali gusoose era vidiyo ze ziraba ezisinga wansi eno omukwata bwanaaweya nga vidiyo tagyetegekedde mukutte vidiyo nka uploadings kataddeyo nkatemyetemye nkataddeyo abantu bakanyumiddwa mwanatu n'olunaku olulala era ngenda omulaba ali agenze mu fridge agiguddewo atandise era nga nkakwata nako nga nkasayo kati abantu ne batandika okutaagenga Jessa kati Kelly naye n'akwata n'agenda ku Twitter ojjukira Twitter ina amaanyi wano e Uganda n'agenda ku Twitter n'akola post kati era ne Twitter nayo netambula Jessa
internet yonna nebuna Alteza. Alteza yatambula. Era Alteza abadde trendinga namba emu wano Uganda. Buli mwa abadde akyewuunya. N'abantu abasinga badde bakibuusa amaaso. Kibadde kitera ogenda olaba nga kibatuuseeko. Information yo nga ne oba oliwa. Video ezo just nakwatanga video nga nteekayo. Kwata video nteekayo. Just moment bwe ng'omwana. Nosaayo. Waliwo aka trendings. Paka okutuusa wa trendings. So far account ye eringa mu bantu bameka? Account ya TikTok eweza 12,000. Ng'abantu bangi. Eweza 12,000 ssaawa zino. Era nga inako abantu bangi nnyo. Kubanga kyenyinza okugamba nti ekintu kino omukisa bwe gujja gujjiramu ebibi. Kati Alteza ye ng'omwana omuto. Toyinza kikkiriza nti ku myaka emito already alina ba haters. Yenga ye omwana omuto essaawa zino alina ba haters. Kugamba osinziira ku kyokwogera bwoti. Bintu bingi ebibaddewo bibadde bitambula. Nolaba omuzadde kugamba mulimu abazadde bo nga bali pure. Alteza is winning. Yes, let her win. Tetufuddeyo oba mama we yafa, oba taata we yafa, oba taata we wali, oba mama we yafa. Oba bonna we bali, she's winning. Let her win. Ogwo mukisa gwe. Mulimu abazadde nga ye tobimugamba. Someone is winning. I know omwana we. Gwate owayitawo. Kati abazadde abo babaddengawo era ng'osanga negative comments nyingi mu comment section. Olinga ayogera kino, olinga ayogera kiri. Kugamba internet nejjako n'entalo. Kati kyembuuza negativity eyo ebadde ejjanga ebangawo ku video ziri oba esinze kubaawo wano? Esinze kubeerawo wano. Yeah. Negative comments ezo zibaddewo nnyo mu biseera bino. Ti lwaki era oyo yayitawo? Lwaki? Bantu bangi by the way bakoledde abaana baabwe account ku TikTok okwo. Yeah. Naye kati bali beebuza lwaki ya trending. Lwaki ya trending. Lwaki yaliko amasannyalaze. Lwaki yaliko. Kugamba bintu bingi ebituukawo. Ffe twatuuka n'ekiseera abantu nga batutiisa. Omwana mumukume bulungi, mulimu abantu bangi abagenda okugira mima kati bintu bingi ebigenda mu maaso oli asobola okukola ekintu. Of which nga bisoboka. Nga bisoboka. Kugamba n'otya n'otuuka ekiseera n'oyanga otidde. Omwana oyagala okuuploadingayo ku videos ze. Naye wona ateekayo video kijja bayisa bubi abamu. Kitegeera. Neno gamba Mukama gwe wampa omwana ono era obaddengawo bintu bingi ebize bituukawo nakati okyamuliko nokwata video n'ogisaayo. Tulina video gye twakwata abaana baataginga Jessa paka Jessa we yatuyita. Kati we twatuuka ku Jessa tulina video gye twakwata gye nakwata n'enjisa ku account ye. Nalaba okuvuya mu comment section. Mu dakiika zaali mu dakiika nga 2 video ngemaze okuba 20k likes. Nga comments kuliko comment 13. Mu dakiika 10 comment 10 kugamba munayita mu comment ezisooka bwe ziti nga mulimu abantu abakaaba amaziga. They were crying because abali pure nga bakikola bali balabanga batuuse ku buwanguzi. Tears of joy. Mwalimu abantu abawulira obubi kubanga Alteza finally amaze n'atuukako ku bipande bya Jessa. Amaze n'atuukako n'atuulako mu meeting. Mulimu omuntu ye tatulanko mu meeting. Ziri meeting z'aba corporate. Kati bwalaba omwana omuto atudde ku mmeeza bw'ato nga ensonga etuuziza meeting, it's because of omwana omuto. Mulimu awulira obubi. Era comments nazirabanga zigenda oyitawo eddakiika 23 nga ziyingidde comments 15,000 ziri mu likes 2,000. Comments zaalimu nyingi naye nga byonna obiraba n'osirika busirisi. Bingi ebibaddewo abantu bangi abatubeereddewo. Yes. Era nga bwe nzize nkyogera nti so akeera ku makya ne ngamba nti Daniel Azmi nze nkutte Alteza ne mulira. No. Babadde bantu bangi nnyo ababeereddewo Alteza. N'essaawa zino abamu baavaawo. Naye ng'oli yajja n'akwata at least pampa n'agituwa. Babaddewo bangi. Oli najja n'akwata saketi y'amata emu bweti n'agibawa.
babaddewo bangi nnyo ate nga takikola nti oba ayagala kamera waki n'akikola ku bubwe nga ye bantu bangi nnyo mikwano gyaffe mingi nnyo mikwano egyava mu kuba nti mikwano nagifuuka family be bangi kati abamubeereddewo kwegamba twateekangayo video ku internet ne omuntu n'avayo n'agamba omwana oyo temumu like tomuliisa ng'okozesa kijiiko omuntu omukulu kyakozesa tomuliisa ng'okozesa kijiiko ekyo wabula abaana balina obujiiko obuto genda okanoonye nogamba kati wafunangamu okuwabulwa kwegamba bwe mugamba nti sinze nzekka wabula abantu internet ekozeza omwana oyo okitegeera nti nobanga we nakyokola okola bwoti no uploading a video omanyi abantu abo ku internet balina ka comment ke basinga okuteeka ku page z'abaana abato nga kaga nti ono nasebo naye akulidde ku data comment ezo zibadde nga nyingi oyo akulidde ku data waffe tuddako awo wansi ne tugamba kale kaluteza ojja kasanga kaakula kali awo keemiima kamanyira abantu bajja kuba uli nga bakagamba kulidde ku data waffe naawe oyogera kugamba ate nga batuufu nti kakuze bakalaba bambi era sisobola kwebaza buli omu alina kyakoze kulaba nga Aluteza atuuka wano kitegeera ku myaka emitono abanga bw'oba oyita mu tawuni bwoti omuntu asobola omwetegeeza n'amanya oyo Aluteza akitegeera nti bw'oba otambula bwoti mu tawuni basoga nti Daddy Aluteza ate nga Aluteza ye nga ye yakireesi ensi neekumanya because of her kitegeera oyita mu tawuni kwegamba nako kennyini kiba kizibu nnyo omuntu otegeera omwana omuto feesi y'omwana omuto n'agitegeera nti yoyo naye kati ne bw'ofuluma n'oyambuka wali waggulu kuko bagamba wuyo Aluteza akitegeera kitegeeza erinnya Blessings kwegamba lituukagana kusinga ku mbeera eriwo lyali ttuufu okubanga lirye yamaani kakati katono nnyo Aluteza ono Jesse okubayita yali ebayise kuba wa brand ambassador oba yali ebayise kuba siima Aluteza kyekituufu ekyakozi internet wano abasinga boogera byabwe yes abasinga boogera byabwe naye Jesse bwetuyita twagendayo era baali basanyufu nnyo batwebaza kubanga gwe si gwakolera company program tosobola keera ku makya n'ogenda n'obagamba ate ne bwetakuyita esobola obutakuyita kitegeera kuba yo ngayo terina kyefiirwa bwe twatuukayo batwebaza era batukwata ne mu ngalo ne basabira omwana oyo emikisa kubanga bintu bingi ye nga yo omuto byazze ayitamu paka awo waali era bwe bamala otwebaza ne basuubiza kumuwangayo products buli mwezi paka omwaka guno we guggwako ogwo gubeera mukisa gw'amaanyi nnyo nti yo nga yo Jesse yakikola esobola okulaba nga omwana oyo abeerawo era tugyebaza nnyo twebaza buli omu eyapiga paka Jesse lwe yatuyita era twebaza ne management ya Jesse like twebaza ne Jesse yo nga yo nti yawulira omulanga netuyita n'okuyamba kwe mwa Aluteza nako tukwebaza kati before nga tetunakweyongerayo waliwo omukulu ku internet awo simanyi oba mukwano gwe bamwogera bamuyita chicken omumanyi baali bagamba internet y'omu kuba kwaya leader abaakulira abantu abaapika ekintu kino nti Jesse mulabe Aluteza so abamu ne batuuka n'okugamba nti oba wayogera ne chicken apike ekintu ekyo kiri kitya bintu bingi ebibize bibeerawo nga bagamba oba tulina bye tusasula nti oba ekintu kino tukistaging nti oba kati ku nsonga ya chicken ebifaananyi ebyo byatrendinga omanyi abo abaana abali ku internet abalina kumanya bw'atakeera ku makya kulaba kintu nga kitrendinga tajja kyogerako kati okusinziira nti ekifaananyi kino kyali kimaze okutandika okutambula
Chikene nasooka akiteekayo. Oza nalabanga ekifaananyi ate abantu bangi badde bakimanyiiko n'akola ne vidiyo kitegeera. Amala ogikola era n'etambula n'abasigadde bwe batyo. Kubanga abantu bo baali balowooza ekintu kino tukisitaginga. Era abantu badde nga boogera bingi, ndabe ba blogger ku Facebook, ndabe ba influencer ku Twitter, ndabe ba TikTok abangi nnyo abagamba balowooza nti ekintu kino tubadde tukisasulira. Era bwe twatuuka ku Jessa n'omukulu yennyini yagamba naye oba ekintu kino mukisasu oba ekintu kino mukisitaginga kati abatannakimalayo oba ekintu kino mukisitaginga nga Alteeza already ali wali omukebe yagugudde mudda. Atandise n'okwesaaba bwanywa n'agamba Katonda wange kino sikirabangako kyaddala okitegeera. Kugamba ye kennyini yali olowooza tukisitaginga ate omwana ye n'amukakasa nga tannamusaba namusaba okitegeera. Kugamba negative thoughts ebintu bingi nnyo ebibaddewo nga byagala tussa wansi ebimu nga tetubitunuuliza maaso. Kakati mu Jessa ono tugundi like flavor ki Alteeza ye gy'asinga nga ye okubanga emuwoomera nga bw'akwata ekikebe? Alteeza bw'omuwa ki strawberry ekyakisabula akisabula bubi nnyo wa strawberry n'akikwata mu ttaano bw'ati. Naye abyawula kyemmanyi kubanga era bw'obiteekawo ebikebe byonna ojja mulaba nga ate kugamba kino ki strawberry leero kiggwamu mangu, enkya bw'omuwa kivanira ate ojja laba nga takinywedde nnyo ate. Kitegeeza awo naye wakyawulira. Wakyawulira nti ki strawberry akisabula. Segeera. Kakati kati kyembuuzaamu ekirala ku nsonga za Jessa zino. Jessa Alteeza yamusayininga nga brand ambassador. Kyekiri kyenkugambye nti tosobola keera ku makya n'okolera company program n'ogiwa kyakkola. Yo ngayo Jessa tukkirize ebadde ina ambassador. Era nga twali tetusobola kumala gava eri olw'okuba internet ebanja Jessa ekipise olw'okuba internet etadde Jessa ku bunkenke twagala omwana mufuula ambassador ekere ku makya etaminatinge contract gyeyina n'omuntu omu nga ambassador waayo tekisoboka. Wabula mu ngeri emu oba endala busobola okukya ku makya contract eri neggwako ate Alteeza ne bamuyisaawo okitegeera. So kati fenna kyetutunuulidde nti oba oli awo busobola okukya ku makya Alteeza ne bamuwa contract n'asaninga contract ng'eyo oli eweddeko. Naye nga kusinga naye nga bwe ndaba Alteeza abaana abasinga kati abazadde batandise abaana abatabo baliisa Jessa okusinziira ku kibadde kigenda mu maaso ku internet. I'm pretty sure sales Jessa zeekoze mu weeks eziyise zibadde nnyingi nnyo because of Alteeza. Era n'abantu bangi nnyo bongedde otegeera yogurt oyo because of Alteeza. Trust me, abantu babaddengawo nga tebamanyi yogurt Jessa okitegeera. Sigamba nti oba tugezaako kuwaana Alteeza, no, naye nga ge mazima era abazadde bangi kati badde nga bawa abaana baabwe yogurt oyo wa Jessa because of Alteeza. N'abasinga nde batandise omuyita Alujessa. Gali erinnya eppya. Tuddeyo kati nnyo ku Mami Alteeza Mariam. Okugenda kwe ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ne mumuwerekera mpaka Mukama Katonda gye yamuyita. Mwawunzika kuba wali wonna story nga bw'oginyumirizza ebadde eraga nti obulwadde bwali bubabuzaabuza. Ku nkomerero ng'afudde mwamala ne mutegeera ekirwadde ekyamutwala oba still nakati? Ku nkomerero ngera bwe nkugambye nti eddwaliro lyatugamba Maria yali kidini ye ne liver ye byali bifunye ekizibu kati byetwali tulwanyisa okulaba nga bidde engulu. Era kati saa zino bw'ombuuza ki ekyamutwala nkugamba bugambi eddwaliro lyatugamba empapula zaalaga ti kidini ye ne liver byalina ekizibu. Awo kati ndowooza
abadde nga bakyebuuza kibuuzo ekyo ku intaneti okwo oba abaali abantu abamumatira ennyo kakasa kati abo babafunye okunnyonnyola okutuufu. Kakati tuddeyoko ku Aluteza. Aluteza ono gwe nga ddadi we future plan za Aluteza ziyimiridde zitya? Gwe nga kyoyagala omutegeka, oyagala mutegeka otya nga Aluteza abeere muwala atya eri eggwanga? Aluteza era ng'omuzadde omulala yenna aba ayagaliza omwana we ekisinga kitegeera. Kubanga nze ne Mary twalina pulaani nyingi. Tugamba bwe tunaamala okukazaala kalina okukula nga kamanyi ku Luzungu, kalina okusomera ku musomerera ebbeeyi, kalina okukola bwe kiti. Kakati sijja kugamba nti oba Aluteza essaawa zino waali waateekeddwa okuba. Ekyokubanga intaneti emumanyi, ekyokubanga media n'abantu abasigadde bonna bamumanyi. Kubanga bwe weetegereza kati buli bwe tufuluma bwe tuti bantu bangi ogenda olaba abantu bangi bakutambulizako amaaso. Sigamba nti oba ekyo kye tumwagaliza ekisinga. Twagala Aluteza akule nga ekyamazima alina omukisa. Abantu bangi abakula nga tebalina mikisa. Simanyi oba ensonga yange etegeerekeka. Naye twagala Aluteza akule nga alina omukisa. Nga oba oli awo n'ensonga endala nti nze ne Mary twagala Aluteza asomereko mu ssomero ly'ebbeeyi. Aluteza abe nga kwegamba nga tajula kyonna kyayagala weekiri. Kwegamba nga yes, sente ziyinza obutabaawo naye nga at least ekitono kye yeetaaga nsobola kimuwa. Future ye esobola okuba ennungi kye twali tulowooza. Era ng'omuzadde omusajja single father ekyamazima sobola kugamba nti sigenda kulwana era nkyalwanira ddala okulaba nga Aluteza afuuka ekintu nze ne Mary kye twali tulowoozaako. Era nga yonna Mary gy'ali njagala omutegeeza nti Aluteza agenda kuba bulungi era buli kimu kye twalowoozaako naye agenda kifuna. Insha Allah. Yes. Kati dadi Aluteza tumanyi si gwe kali single father. Kimanyi abantu gye bali yadde abamu bo ensi tebategedde nnyo nga gwe bwekutegedde. Naye bubaka ki obuulinawo bw'oyinza okuweereza naddala abavubuka abali myaka gyaffe ate nga oluusi nabo embeera eno oluusi yali ebatuuseeko obanga katomanya Katonda so kitegeeka ne kituuka nakunze sijja kugamba nti ki. Bubaka ki obuliwaawo kuba abasinga bonna embeera emala obeerawo abaana babakwata bukwasi ne babazzeere oluusi omwana namukwata n'amugaba ewaki ewalala. Bubaka ki awo bw'oyinza okuteekateekera omuvubuka ku mbeera eyo? Ensonga yange ntono nnyo. Omuvubuka ali wansi eyo olina girlfriend wo, olina boyfriend wo, muli mu kazigo. Kwatirira buli kimu kigenda tuukirira. Bwe weetegereza embeera gye nalimu ne Mary twali tulowooza ku bintu bingi nnyo. Oba olio singa essaawa zino abaddewo ebimu twandibadde twamala dde obbikolako. Kubanga ku myaka emito we twasisinkaniranga ekintu kino tukitaddemu amaanyi tukoze. Oba oliawo ebimu twali tutandise obbirabako nga tutandise obbituukako. Omuvubuka ali wansi eyo mu kazigo buli kimu kijja kuba fine. Kwegamba amaanyi gonna gossaamu ojja tuuka ekiseera olabe amakungula gaakyo. Ate era n'ekirala bw'oba olina girlfriend wo oba boyfriend wo ng'omwagala mulage. Kaseera kayinza otuuka nga ekyamazima taliiwo. Bw'obanga olina omuntu gw'olowooza nti oyagala nga you think you love them, please show them. Kaseera kayinza otuuka nga kayiseewo gwe nga gwokera ku makyo kimugambe oba kimulage. Abantu abo mubaagala, abantu abo mubalage, abantu abo mukibalage nti mubaagala. Kirungi nnyo okwagala omuntu ng'akyali mulamu. Kirungi nnyo okumwagala ng'akyali mulamu. Tekirina kya like tolina ssente z'ogenda sasula
kulaga muntu oyo nti omwagala. Just keera ku makya ekyamazima omulagire ddala nti yeah, you love them. Ye kennyini asobola okitegeera naga tona njagala. Tolinda kaseera ate oli awo ng'avuddewo tandike kwejjusa. Nze newankubadde Mary yakeera ku makya n'avaawo. Nanyina bwe ntula wansi ne ngamba tulina ka trip ke twagendako man. Trip up. Memories ezo zikomawo nga kwegamba naawe oli musanyufu ogamba ya mazima Mary yali anjagala nali mwagala. Naye akaseera kayinza otuuka nga toyina kintu kyonna kyolaze muntu wo nti omwagala. N'avaawo ate n'otandika kujjusa. So nalina omuvubuka ali eyo wansi. Abantu mubalage timubaagala. Ate era osobola okukwatiriramu ng'okyali awo wooli buli kimu kijja tuukirira. Then n'omuntu yenna alina nga single father. You are a new father. Tomanyi batya bwe bakwata mwana. Kwegamba buli kimu kipya oba oli awo oyinza okulowooza nti tobisobola weetaaga omukwata omutwale mu bazadde bo oba mu bazadde b'omukazi. Muganda wange bw'omukwatako omwana oyo osobola okutegeera buli kimu. Yeetaaga laavu ya kwegamba bw'aba tasobodde funa ku laavu ya mami ate yeetaaga laavu yo gwe nga daddy we. Kuba tasobola kukwata mwana muto n'omutwala mu bazadde bo n'akulira eyo. Yeetaaga laavu yo gwe nga gwe. Ne bw'oba olina omulimu gw'okola osobola ofuna maid n'omuteekawo n'alabirira omwana naye nga buli kawungeezi obeerawo ewaka. Kitegeera omwana ng'akulabako buli lunaku. Kitegeera. Okay. Abavubuka abali eyo oba abasajja bannaffe abali eyo obubaka mubuwulidde okuva Dada Luteza. So ekintu kino story eno njagala tugifunemu okusinga kyakuyiga na kutangaazibwa gonna ali eyo nga oluusi embeera eno emu ku gitwogeddeko yali ekutuuseeko. Kintu kikyuseemu kireke engeri gye kituukamu kubanga ensi tekoma ku kiriwo ekyo. Ensi etambula era esigala buli kimu kigenda mu maaso. Ate mwongere okwagala bantu bammwe oba abaagalwa bammwe nga akaseera Katonda amukuwadde akyaliwo gana kumwagala ennyo ng'amaze okugenda. Akati kakati Dada Luteza ekintu kino ekyaluteza nga tumaliriza okubanga omusitagingira kuba ku intaneti kati akula era jatuuka akule. Waliwo pulaani z'okutuuka okumujja ku intaneti oba still kijja sigala kigenda mu maaso? Pulaani y'okumujja ku intaneti ndabika nga sigirina. Olw'ensonga kubanga bw'okeera ku makya ate n'omuggyako waliwo abantu bangi nnyo abalinze okulaba nga oba bukya ku makya. Kambeko ekyokulabirako kyenkuwa. Tubadde nga tukola ebintu bino naye nga omuntu alinze mukole ensobi ntono nnyo abeeko kyayogera. Kugamba Naluteza yekayeko okwambala bwambazi n'omuteeka mu kamera mu weeks zino ebbiri eziyise n'omuteeka mu kamera nga tayambadde engatto. Oli kimuwa ensonga lwaki ateekeddwa okwogera ku vidiyo yo? Omwana kati lwaki temumwambaza ngatto? Mulaba ekyo kya bugunjufu naye nga bulijjo vidiyo zibaddengayo. Mwana mukwata vidiyo ne mumuteekayo nga tayambadde engatto. Ate vidiyo ne trending nga kuliko positive comments. Essaawa zino bw'okwata vidiyo nga Alteza tugeze tumaze kugipulaningira bulungi negative comments zibeerako nyingi. Kati bamutwala nga star. Kati bwe bukya ku makya nojja Alteza ku intaneti. Mulaba abantu bangi nnyo bo balinze kiki kye muzzaako. Alteza mumujje ku intaneti bo batandise okwogera. Ffe twamanya omwana ki bamuggyeko tebajja kumalako biki naye kati kugamba eyinza okuba kale si ensonga. Naye ffe ekigendererwa kyaffe twatandika accounts za Luteza kumulabirako ng'akula. Era ne ka YouTube channel twakakoze. Tujja ku uploadingayo bu video. Kalimanya kyana abantu abeetaaga okukamanya bagende basubscribing. Alteza ali ku Alteza Daily Life. Gogenda bugenzi ku YouTube no searchinga Alteza Daily Life videos twakateekayo video butono nnyo
video ezo ojja kuba oziraba mpaka n'emyaka 10 tujjanga tu uploadinga video Alteza daily life ojja kuba omulaba subscribinga bu video ojja kubanga obulaba yes yeah abadde mpoziko before nga sinaba ku living set dada Alteza ina yakatalekeka okuyisaawo katalekeka kali mu kwebaza nti bannange newankubadde nga mbagambye nti omwana ono twamukuza oba namukuza nebaza nnyo omuntu yenna yali atodde ekintu kyonna nawa Alteza bantu bangi nnyo abatodde ebintu essaawa zino mu kaseera nga kano batodde ebintu bingi ne babituwa nene mabegako bantu bangi abatola ebintu ne babituwa nebaza buli omu eyasituka n'abaako kyakola ku lw'obulamu bwa Alteza mukama abawa omukisa mufune buli kimu kye mwali mulooseeko kye mwali mulowoozezaako mukama abawa omukisa mwebale kwagala Alteza mwebale kutwagala bye byange era naffe tujja sigala nga tunoonya ku dada Alteza n'Aluteza waako mpaka n'Aluteza natuuse n'okwogera wanaaba atuuse okwogera tubasuubiza tujja kujjanga Alteza naye muwulireko ng'ayogera embeera bwetyo bweri kakati tubadde ku Brown Skin Events YouTube channel abatulaba tubeebaza nnyo abalabi baffe mwebale kutulabanga mwebale kutuwagira mwebale kusubscribinga naddala bannaffe bakadaama mwebale kwerekereza ka wifi abo mukajja ku bababa mukalaba ne mujja mulabe Brown Skin kikyaleese tubeebaza nnyo temujjanga okwo mwebale nnyo ddala mweraba